Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Uganda ng'eggwanga erimu emiruka egiri eyo mu 1,000 era ng'ogumu ku egyo mwe muli omuluka oguyitibwa ggaba. Olwaleero MRU TV esazeewo okutuuseeko byonna ebyewuunyisa ebikwata ku muluka guno ogw'eggaba. Okusookera ddala ggaba kisangibwa mu disitulikiti ey'e Kampala mu divizoni y'e Makindye era nga kye kimu ku bitundu ebikulaakulanya ku sipiidi eya waggulu ennyo. Omulabi waffe ali eyo oyinza okwebuuza erinnya ggaba baalijja ku ki okulituuma ekitundu kino? Munnange sikulwise eyo bwe tutuukiridde mu kyala Magdalena Nambuusi omutuuze w'eggaba wabula ng'awangaliddemu nnyo ate era nga mwazaaliddwa era nga mwakulidde wadde nga tatukkiriza kukwata bifaananyi twebbye ne tumukwatayo kimu wabula atuteereddeko emboozi ey'erinnya lino ggaba gye lyava basobole oddituuma ekitundu kino. Mukyala Magdalena Nambuusi atutegeezezza nti mu kisansa ekyo ky'olaba waaliwo ejjinja eddene nga ddene nnyo wabula mwabeerangamu omusambwa gwe baayitanga ggaba. Omusambwa guno tigwali gw'amaanyi nnyo mu kitundu kino era nga gukolagana nnyo n'omusambwa ogwali mu muti omuvule ogusangibwa Salaama ekyamula, byonna nga bisangibwa mu disitulikiti ey'e Kampala mu divizoni y'e Makindye. Omusambwa ggaba ogwasangibwanga mu jjinja lino kigambibwa nti gwali gugaba nnyo era abaagusinzanga gwabawanga bingi ebyo bye baagusabanga. Awo nno munnange weewaava erinnya okutuuma ekitundu kino ggaba. Bwe tweyongerayo omuluka guno okusinziira ku batuuze bagamba gwatandika tewali nnyo bantu ng'okusingira ddala olaba mazzi gokka wabula nga kati kye kimu ku bitundu ebirimu abantu abangi era abantu abakolera mu ggaba wamu n'abasulamu bali wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 3. Emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu kitundu kino mulimu okuvuba era ng'abavubi be basinga ku mwalo guno ogw'eggaba wabula nga si be bokka, waliwo ne bizinesi ezalejjalejja gamba ng'obutale, amaduuka, zi hardware wamu ne bizinesi endala. Kyokka ng'oggyeko ebyo waliyo ne banneekolera gyange abamu be baakazaako banneeko bonna basangibwa mu kitundu kino mwe bakolera emirimu gyabwe. Wabula ng'oggyeko ebyo ekitundu kino eky'eggaba kirimu ebintu bingi ebiwerako ebikyongedde okukulaakulana gamba nga zi beach abantu gye basanyukira omuli Keke Beach wamu ne Ggaba Beach n'ebifo ebirala bingi ebisanyukirwamu. Ng'ovudde ku bifo ebisanyukirwamu waliyo amasomero ku mitendera gyonna omuli secondary, amasomero agatandikirwako wamu n'amasomero ag'amadaala aga waggulu gamba ng'ettendekero lya Kampala University byonna bisangibwa mu kitundu kino ggaba. Era mu kitundu kino gy'osanga ekifo gye basengejjera amazzi aga National Water olwo ne galyoka gasaasaanira Kampala wamu n'emiriraano wabula nga gava wano eggaba nga gamaze okusengejjebwa. Olwaleero bw'otunuulira emisinde gaba kwekulaakulanira mu myaka emitono ennyo okusinziira ku batuuze bagamba bajja kuba basaba gavumenti gaba bagifuule munisipaali olw'obukulu bw'erina eri ekibuga Kampala, kubanga bw'otunuulira omuwendo gw'abantu ate n'abajja basengamu ne bizinesi ezikolebwamu gaba eyongera kinene okuliikiriza ekibuga ekikulu eky'eggwanga kino Kampala. Wabula wadde ng'ekitundu kino kikulaakulanira ku sipiidi ennene naye era kirina ebizibu bye kisanga
omuli obujama, kasasiro, amansirwa buli wamu, okwo nno kugatta ne banneekolera gyange wamu n'amabaala agasusse obungi agasangibwa mu kitundu kino eky'Eggaba. Wabula ng'ebyo bizizza ku bbali, abatuuze mu kitundu kino beeraliikirivu olw'okusenga kw'abagwira abava mu nsi ya Eritrea, kubanga bakinoganya nti abatuuze bano abava mu Eritrea bajja ne ssente nnyingi olwo ne bapaaza ebbeeyi y'ebintu omuli n'amayumba agapangisibwa, ebikozesebwa awaka wamu n'ebirala. Olwo nno bannansi bo ne basigala nga bakonkomadde nga lumonde mu kikata nga beemagaza bwemagaza. Era abatuuze bano balaze okutya ti singa tewabaawo kikolebwa boolekedde okufuuka abanoonyi b'obubudamu, wabula ng'obubudamu oba okubundabunda bakunoonyeza mu nsi yaabwe. Omulabi waffe omulungi, emboozi y'Eggaba teggwa malojjo. Munzikirize nneme okusukka wano, nja kuba nkomawo n'ekitundu ekyokubiri bwe tunaatunuulirira ensonga endala ezikwata ku kitundu kino eky'Eggaba. Mbadde Rhodine Mugema ku lwa MRU TV Emmengo mu Lubiri, awangaale Ayi Ssaabasajja.